Sebadda kuvuba nsonzi ekyamazima tebeeramba lujja. Ndifiira mu basajja bannange bw'alwala bamuyisa musiri gwa kasooli kubanga gwe gubeera n'ebirevu. Ndifiira mu bakadde bannange bw'alwala bamuyisa musiri gwa jjobyo kuba gwe guba n'obuyira obwefaananyiriza envi. Ndifiira mu bakyala bannange bw'alwala bamuyisa musiri gwa ntungo kuba gwe gubeera n'amabeere. Kyokka ate ndifiira mu ŋŋanda zange nga n'akamwa kalungi. Bannange ntajjukira erireka omukadde ku lusozi ne yeerabira nti amaanyi gakeeye. Omukabakaba bamusiima azizza ŋŋoma, ye Nnalukola abeera mu bibira ng'eno amayumba gatokomoka omuliro gaggwawo. Nze Kanoonya Juma omulangira bw'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Ntuusa omusomesa w'olulimi Oluganda ku mutimbagano w'ekyasa akulojjera ekyeya ky'essana batya bwe kyeberengula obuliro ate n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Njagala osooke nkwanjulire bookshop yaffe eyitibwa Kanoonya Online Bookshop. Bookshop eno eri ku mutimbagano era kwetambulira mwabagala okukola amaterekero g'ebitabo awaka home library oba mwagala kukola school libraries z'essomero nga mwagala mu bitabo bya lulimi Luganda munneekwate mu ngeri ya nkolo na kambe. Nawe ayagala okwegulira ku kitabo entabiro y'Oluganda olw'edda nze kennyini kye nawandika kigula emitwalo 6 era ojja kisanga mu Kanoonya Online Bookshop kibeere nga ate kikuweebwa. Ate tukuwa ne delivery. Oyinza okuba ng'oli gy'oli tukikutuusaako tulaba engeri ki gye tukikutuusaako ekitabo kyonna ky'oguze mu Kanoonya Online Bookshop. Bitabo mu 2 ndikumma okulya omuzimu gwa Kasooba, zinunula omunaku bwali butamanya olulimi Oluganda bonna baasumagira mmenye kindeke ki ebitabo by'olulimi Oluganda weebiri. Wabula gwe yita buyisi ku nnamba zange ez'essimu ze ngenda okuwa yita ku Airtel eri kasala 256 751 47 namba yange ya Airtel enamba eyo ereeta mannya Kanoonya Juma gwe asindika ssente z'ekitabo. Ate MTN eri kasala 256 788 228 ye namba yange eya MTN. Bassebo ne bannyabo tuli mu kyava kuki era mwe tutambulira. Waliwo mu Kyaddondo waliwo mu ssaza ly'ekyaddondo muno omutala gwe bayita Nnaalya. Buli muntu waliwo abawangaalira Ennaalya nneeyo abagagga bangi bali Ennaalya. Naye ate ebitundu bino eby'ebyalo mbisomesa nnyo abatali Baganda wadde nammwe Abaganda abamu temubimanyi naye mbisomesa okusingira ddala abatali Baganda ngambawa ekifaananyi okubategeeza nti ebifo bye bazimbamu amayumba bifo bya Baganda be babirinako ennono era be babituuma amannya ago. Ekyo njagala mukimanye oba wava Mbalala oba wava Busoga oddeyo obinyumiza abeewammwe tyokimanyi nti mbeera Nnaalya ku mutala gw'Abaganda. N'olw'ensonga eyo be bamwe bensomesa ebintu bino. Ku mulembe gwa Kabaka ayitibwa Jjuuko, Kabaka ono ayitibwa Jjuuko baamwagala nnyo era mu biseera ebyo bwe yali akubye olubiri lwe ku lusozi olumanyiddwa nga Makerere era na Makerere ndikubuulira ennono yaakyo bw'ati yali alambula ebitundu ebiriraanyeewo we yatuukira ku mutala guno gwe muyita Nnaalya. Ebyafaayo bigamba Kabaka baamutonera enkota y'ettooke ennene ng'alambudde ku mutala guno oguyitibwa Nnaalya, Kabaka Jjuuko. Wabula bwe yatunuulira enkota y'ettooke emutoneddwa nga nnene n'agamba ekyamazima eno yonna enkota n'agimalawo. Kyeyava agamba abaali bagimutonedde ng'amakula nti mugintonedde naye ekyamazima n'alyako kyangabo. Ekyengabo kye kitundu ekisooka eno waggulu w'enkota y'ettooke kye kitundu kye bayita ekyengabo. Kati Kabaka yagamba n'alyako kyangabo. Abantu abaali ku mukolo ogwo Kabaka kwe yali ali we baddayo bage eri enkota yabadde nnene Kabaka yagambye ekimu nti n'alyako kyangabo era omutala ogwo ne bagutuuma n'alyako kyangabo naye baagusalako busazi ne baguyita Nnaalya
nga bagujja mu bigambo kabaka Jjuuko bye yayogera nga bamutonedde enkota y'ettooke ennene ku mutalo ogwo ng'agamba nti sijja ggirya yonna n'alyako kyangabo ekyengabo nkugambye by'ebiwagu ebisooka eno ku ttooke ku kikolokombe eno ekinene wabula ebisembayo ebiwagu kye bayita oba bye bayita ebyensubi n'ekitundu ekisembayo bakiyita kyensubi. Omuntu asomesa okutuuka awo asaana kiwa abagwa asasulira abakola. Nsaba munsabire bwenna abankyassa guno omutwe sirina ngalabi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere gwe wenna anaagula ekitabo kyonna wano mu Kanoonya online bookshop oba ng'oyagala kitwala munnange oba luddawa tujja kikutuusaako ng'oyise kasaraba 256 751 476 namba eri ku WhatsApp oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kasaraba 256 788 461 bannange kaŋŋambe kimu nti ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.